Ndi bulungi mukama wange. First, congratulations. Thank you so much my brother. Thank you so very much. Nze amanyi bampita Nsoboga Abbas yenze Hit Nature era leero ndi wano n'essanyu eringi ennyo okutegeeza abawagizi bange ti maliriza chapter emu kuzisooka mu lugendo lw'okubanga maliriza ebintu by'okusoma. Olwaleero some computer science wano ku International University of East Africa. Bisobola okukwatagana bw'obanga omanyi area entuufu ey'okukola ki kuba kati computer science it involves birimu ebintu bingi ebinvolvinga computer kati ate naku zino the computer technology and engeri ebintu gye bakozesaamu abantu computer naku zino bikwatagana bulungi n'okuyimba kuba music ennaku zino ebiseera ebisinga tumpushingira online kati ebintu ng'ebyo mulimu data analysis oba osobola okumanya nti kati wano obanga olina computer skills osobola omanya engeri y'okukolamu ebintu ebimu n'okuinfluencinga ekintu okuzza ku side yo okozesa skills ezo. Right now byensome sinaba kumaliriza. Nze ambition yange n'ekirubirwa kyange wano wendi sofa siwe nina okubanga nkoma mu bintu by'okusoma. Naye nebaza nnyo Mukama Katonda nti antuusizza wano eno. Endongo nayo weeri, endongo actually yo weeri nti ye main field gye mbadde nga nkola ebiseera bino byonna nti ssaawa zino endongo tugenda mu maaso. Yes. Anti kati olaba actually nze nongirabanga future plan nti yeah not an escape route nti maybe after 15 years nga mbadde nyimba you might find me tekati tebisobola gaana ngola kibigaana nze I'm not here yes endongo nga no ng'omuntu omukulu era osalawo nti nosalawo n'ogamba nti kati nkuze yes sinti bansinga amaanyi naye abaze nabo beetaaga opportunity ekola kino ekintu cause tetusobola kulya wekka. Yes, so bw'obanga akaseera we katuukira oba olina okuba ng'omanye ekyozzaako. 15 years oligamba nti okomewo practicing ebino by'osomye oliba okyabijjukira. That's why I'm saying nti wano si we nkoma okusoma. You might find me next year nga nina computer gundi ani software engineering. Nina bachelor's ate kati mu software engineering. Oba nonsanga but in the same field ya technology. Kati ssaawa zino eno diploma in computer science. Emisana alekati ulira dasi alekati olaba ekitufu ekiriwo mbadde nga nsoma emisana olweggulo nengefuna obudde obuyiriwo endongo kati kankubuulira ekitufu ekiriwo bw'oba oyagala ekintu you always find a way okola ekyo ekintu nze nkubulira dasi no kati dayasi kati kankubuulire bw'osoma ng'okoppa ng'ofuna abaana n'okoppa oba tosomye kati engeri gye tubonaabonamu mu ndongo ate nzire nomala obudde lwaki sisigalirayo ddala mu ndongo ebyo tebiriiwo muganda wange kati olaba waliwo stereotype egenda etambula mbate abayimbi tebakola ki abayimbi tebakola ki right now I don't actually believe nze nina kyensobola okwogera but I can try and do better nsobola I wouldn't really say that kuba mbadde nga nzija wano lecture oluggwa nga nina okugenda ate njiriwe endongo kati omusomesa tasobola kutya students kuba ekitiibwa kyembamuwa kiba kyanjawulo tewali mampaati okimanyi naawe dasa akimanyi ne Makona akimanyi mwembi mukimanyi nti nze ndi musajja mukkakkamu era mpuliriza nnyo abasomesa ekintu kyonna kyonna kye baba ŋŋambye naye ng'era nyambiddwako ne basitudenti bannange nti abanyambyeko banyambye mu ngeri eno wammanga basitudenti abanyambyeko banyambye nti naye oba nga tosobodde kutuuka tugamba olinayo gigi promota yakwadde ssente ze osobola omutuukirira n'akunyonyolamu ebintu bye mwasomye okitegeera n'agamba nti kati twasomye kino na kino ne mu practicingamu awo katini era neebaza nnyo bana eklasi yange ya 2022
I love you guys so much. Yes. Olebezaabe ekintu ky'okkopa wangisaba mukama wange. Nze ensobi gye nyinza okugamba gye baali bankutteko yakusumagira nti nawaliwo nali nga nsuze mu bbaala ne nzija era olunga omanyi omuntu yokayoka y'ensobi eyo gye bayinza bawala babaddengamu n'abalenzi babaddengamu. Naye leero oyagala mbeewo watagonda. Naye ekituufu ekiriwo bannange emisomo tugikoze, emisomo tugikwasaganyisiza. Tukwasaganyiza ekintu kino era abanaye neyanziza nnyo obuwagizi obadde nga bundagibwa naye mbadde nga nkyasoma naye essaawa zino kyenyinza okugamba abampagira nti 100% attention kati erinamu abawagizi ba Hit Nature music. Next week this starting month of December ngenda fulumya video y'oluyimba baluyita Tekira. Oluyimba luli ku YouTube. Luyimba namba 3 lunakafulumya okuva Amaliliza Emisomo. Okay, yes. Tweyongera mu maaso osomye omazeeko mwali babiri nsuubira nti ne muno mwali mu AGM naye yandibadde amaliriza okusoma ssaawa zino. Yes, what advice do you have for your friend gwe mwalimu naye mu Hit Nature wakati Hit Nature erimu omuntu? Yes sir. Yandibadde naye amaliriza naye wamwesala era aliwa munange nze siyinza kugamba oli muntu kyayinza kuba nga ayagala n'ebirubirwa bye. Fena tuli bantu banjawulo naye nze nebaza Mukama Katonda nti ndi wano era nti ansobosezza okumalako omusomo gwe mbadde nga nsoma era nebaza n'abawagizi olw'okumpanga time. Yes, naye mbanga mbadde nga stepping away from. Tolumwa nnyo nti muno bw'omwatandika ekirezo kya Hit Nature gwe mwajjanga abantu babamanyira nti right now temuli mwenna ne mweno graduation mwandibadde musanyukira wamu. Ekituufu ekiriwo eyo chapter Mukama Katonda yagigalawo dayas ekyo kyo kati ssaawa zino bingi kituufu. Anti kati nze ndi wano omukolo guwedde era kati tugenda kujaguza era wabeerayo efaanyi eyo yenna ng'alina ekirabo osobola okituusa ku dayasi ne makona nekintuukako kasita nesente nazo sente nabo balete ekituufu ekiriwo kiri bwe kiti tubadde nga tujja kusoma bwe tumala okusoma ne tugenda ne tukuba endongo ne tukomawo ne tusoma tusobola kwasaganya bintu bingi mulundi gumu. Mize ekyatooba egyo sirina muze gwe mmanyi naye nze kyemmanyi kuyitira makona egyo emize just eno ku International University girabika nga gibadde tegiri emize egisinga egyo. Yes. Ensi nyingi nesebo abamu gye bava batigolesere bwe bategeera amawanga mangi agali wano. Yes. Obadde tofuna mu difficulties okuassociating n'abantu bano? Actually kinyambye nnyo kuba awo mba nsobola okustepping out of my skin nga seraliikidde muntu kyagenda kulowooza nsobola n'ogenda nembuuza ekibuuzo bulungi nga seraliikidde nti owaayi bagenda gamba Hit Nature tamanyi kino okitegeera ng'ekyo sikyeraliikiridde. Kinyambyeko nnyo nti environment eri friendly nnyo wano eno era ne buli gw'otuukirira era ali welcoming ng'era bw'obalaba. So kinyambye nnyo nti mbadde nyanguyirwa mu bintu ebisinga nti oyinza obutasanga bizibu soka ove ne kukusekerera nti oba wayinza. Yes. makona kunsinga. Yes sir. Okozemu kuno mu fan base gy'owulira nti enosobola okufollowinga even after here cause obadde mu community ngerimu abantu bangi. Yes. Yes. Wane eno wabeerawo events nyingi ezibeera nga zitegekebwa ku auditorium era ng'era students omanyi you have to participate in this and that era nebaza nnyo ba colleagues bange be mbadde nga nabo
nti tubadde nga tukola ebintu ebisinga wamu kiba kikuyambako nti outside your music olina wosobola okukola ki oconfidinga in n'ogamba nti owaaye bwe mbanoonyeza kalimu nti kava wano nti oli waba alina kigatta n'ogatta ku music kigatta nti oyinza okusanga student muno ng'afunyeyo akalimu ng'osobola ogenda n'oyimba okitegeera nti eyo availability eyo market weeri era neyanza nnyo mukama Katonda nampadde opportunity eno nti nkuze bino ebintu. Yes, sir. Ku graduations already abana bakubookings ngabwe celebrate basoma nayo kubayimbira graduations zaabo. Right now mbadde sinaba kutekinga gundi any booking so far because mbadde nkyalimu eno process nti nange nina kati okuddako ebbali celebrating nze. Yes. Okay, well, university mu pia pounds we amalira. Hendrik Sali we amalira. Oli otya ntino nawe omalide mu university mpayimbi banno mwe bayise. Mpulira bulungi nnyo ekinsanyusa nnyo nti environment gye nachuzinga yeri right. Environment gye najjamu yentuufu esobola okunakyalinga abantu abali mu field yange nebawa time kuba kati IUEA erina kyekola bakita online school. So bw'obanga tosobodde osobola registeringa ku portal ya IUEA nobeera student online nti wonaawona wooli era still osobola kubanga osoma. Era eyo program nagyeyungako mu 2020 awo nga covid yazze 2021 nenyambako continuinga. Yes. Nenyambako continuinga okusoma. Yes, sebo. Omuntu gwenali abantu bange abasinga webali abantu bange abasinga webali just kati jajja wange namulese waka yabeta sawa kujja okutambula kumutawanya bambi naye ndi musanyufu nnyo era of course ngina kuddayo musinkane tunyumirwa wamu. Yes. Right now but sinaba kukolayo any program but you guys stay in touch kuba anytime now tuyinza okkakkana nga tulina we tusaanikiddeawo ekiba massive nnyo. Kati bino ebyokusoma biwedde nina endongo bino kano kankawe makona kati omuyimbi wuuno musoke muve mu bino ebyokusoma kati kusookwate byonna. Ladies and gentlemen, my name is Hit Nature and right about now njagala okubakakasa I have music online. Check Hit Nature on YouTube. Music kwali nina video jengeno fulumya mu wiki emu bagita tekira olimba kweli already really trending bana eneanza nyo support era mbakubiriza bannange goberera makona ku YouTube channel Dias big up on yourself we tuli wano endongo kuba bukubi. Yes.